Poliisi ng'ekulembeddwamu akulira ebikwekweto Andrew Felix Kaweesi olunaku lw'eggulo yatangidde eyali Ssaabaminisita w'eggwanga Patrick Amama Mbabazi okugenda mu disitulikiti y'e Mbale okwebuuza ku balonzi be. Bw'etyo n'emukwata okukkakkana ng'emukomezaawo e Kampala n'asibirwa ku poliisi ya Killer Road. Ekikolwa kino nno kyasiikudde emmeme z'Abannayuganda bawerako nga bano balangira poliisi okuba ne kyekubiira mu nsonga z'ebyobufuzi. This is what you do. You do not deploy a national police force to implement illegal orders of the national resistance movement, has it? Of course, you give funny reasons unnecessary to talk about. But once you know people are not doing anything out of hand, why should you arrest a candidate? Mu ngeri y'emu abalwanirizi b'eddembe ly'obuntu bagamba nti ekikolwa kino kikyamu nnyo era kiraga nti ekitongole kya poliisi tekissa kitiibwa mu ddembe ly'obuntu. Akulira ekitongole kya Foundation for Human Rights Initiative Dr. Livingstone Sewanyana annyonnyodde WBS TV nti eggwanga likyalina obuzibu bw'okuba n'enkola ennungamu ku nsonga ekwatagana n'eddembe ly'obuntu. Tunulira akawaayiro namba 2 aka ssemateeka wa Uganda kagamba nti eddembe lyaffe lya bwebange terituweebwa buweebwa gavumenti. Naye bw'otunuulira engeri amateeka gye gakwasibwamu galaga nti eddembe eryo terikyali lya bwebange nga bwe tulitegeera, naye lituweebwa okusinziira ku gavumenti ngeri gye beesazeewo. Dr. Sewanyana ayongerako nti singa wabulwawo ekikolebwa ku nsonga eno ebyabaddewo olunaku olw'eggulo birina omukisa munene nnyo okweyongera. Nga gavumenti tennatulaga ddala nti neeteefuteefu okussa ekitiibwa ekyo eky'eddembe ly'abantu okweyogerera kuba enkuŋŋaana n'okwogera ku bibaluma mu nkola nga bwe kirambikiddwa obulungi. Wadde nga akakiiko k'ebyokulonda kalaga nga bwe keetegekedde akalulu ka 2016 ebigenda maaso mu nsi biraga nti weewaawo bannayuganda tetunnaba kwetegekera kalulu. Okusinziira ku byabaddewo olunaku olw'eggulo kikyaleeta ebibuuzo ebiwerako nti ddala mu butuufu bannayuganda tuli beetegefu. Tewaliiwo nkola nnungamu egenderera kulaba nti eddembe lino lisibwamu ekitiibwa. Amateeka mangi gabadde gateekebwa nga abalwanizi b'eddembe ly'obuntu tugoogerako nti galina engeri gye galinnyirira eddembe ly'Abannayuganda naddala ku nsonga ey'okweyogerera ku nsonga zaabwe ate n'okulaba nti bateeka gavumenti ku nninga ku nsonga eziwera. Okusinziira ku bannamateeka ne abalwanirizi b'eddembe kiraga nti Uganda ekyetaagisa okuddamu okutunuulira mu tteeka erifuga enkuŋŋaana okusobola okufuna ekyamagezi oba eky'omugaso ku tteeka lino. Jeslina Kibule, WBS TV.